Bango wemboko fudde ekitalo banange. Fudde ekitalo sirida. Mirundi simusaze. Nabadde wakeerayo maama sirina mmotoka. Sirina mmotoka. No ekiro nagadogende nga sirina mmotoka mukwano. Mirundi mukwano gwange. Mirundi siriguma. Mirundi gentleman. Mirundi ow'amazima. Mirundi ow'omukwano. Mirundi eyantunda. Mirundi yantwala mu bagagga. Mirundi yantwala ewa mirundi nagamba muyamba muyanga isi yamukuba muyambe muwe kapita tandika obulamu nampa miliyoni 10 nagamba muyanga genda ekyokola. Mirundi nga ayagaliza. Mirundi andeze bannange teri alimanya. Buli ansanga mbuuza mirundi mu banka bambuuza mirundi ne manga olunda bambuuza mukwano gwali luddawa bannange mirundi simulaba. Mirundi tali wano. Mirundi simulaba. Mirundi yange mukama mama mirundi bannange mirundi wange papa n'omutwala agukuwa. Mirundi talimba bagamba kyanakola akikola kyatasobole takikola kyokoze obina akufuma kyolongoseza nakuwabula. Mirundi mumusonyiwe nga nalwoyiso bwe yamusonyiye nabadde sisubira nalwoyiso okuwuliza bya mirundi maama yawuliriza nagamba kirunda farukola kyonna ekisoboka kyonna tujja kukikola ajja kubeera ne president buli kimu tujja kukikola. Bambi ne Museveni boogera naye mangu nakkiriza omutwala ebweru. Siina kyembasaba siina kyenjagala ne munsonyiire mirundi yebage emirembe bannange musonyiwe mirundi bannange musonyiwe mirundi mwabirabo musonyiwe mirundi bannange musonyiwe mirundi Frank tumwebaze musonyiwe mirundi nange munsonyiwe talina kyandekedde okujjako omukwano. Mirundi bw'aba akwagala bannange musonyiwe mirundi. Peter Ali Moses, marketing manager wa Tete Business Solutions. We deal in printing, branding and general supplies. Tukola signages, tukola corporate wear uniforms n'ebintu bingi. Bino byonna bye mulaba mu dduuka zino samples. Buli kyolaba kyonna tulina stores. Tukola bintu bingi n'abasinga bamanyi tukola printing and branding only. Naye tukola bingi tulina departments ezirimu civil engineering, ezirimu installations, mechanical installations n'ebirala. Tuli located at Lighthouse Arcade behind Charm Towers C12. Era bw'otuuka ku C12 obupande waffe bwonna oba obulaba. Oyagala okulaba ennyimba comedy oba interview z'abayimbi empya genda ku yo TV app Bolingo Extra ku shillings 600 ofune MBs 250 okulaba kyoguze onyumirwe. Ndi mukwano gwange ndi abadde mu ddwaliro sabbiiti zaabaddeyo kajjanjabwa bulungi era sabbiiti eyo yalaga nga ateredde. Mirundi ng'ayogera yeebaza Museveni omujjanjaba twaliyo n'atugamba Museveni yeebali kunzijanjaba yeebali kunzijjukira n'agamba naye buli kimu ndi musanyufu nkikoleddwa bulungi. N'agamba muyanga abantu boogera ebigambo bingi mpula bye boogera nti abaana banzibye naye abaana tebannanziba. Ebintu byange byonna nabinnyonnyodde mutabani wange John ne Junior. N'agamba ne Junior talina buzibu bye bagamba nti bamuwa ssente n'agula emmotoka si bituufu Hamya yamugulira emmotoka era nkimanyi tewali bubbi bwe yakoze. N'agamba ayina eddaluli emumanyi naye bwe kituuka ku by'ensonga afaayo. Gamba mirundi guma ngende eggulu maze sabbiiti namba yankubira olwokuna lwonna nga njagala bangamba mirundi akwagala nga nja kujja enkomawo ku Sunday jo nengendayo mirundi namusanze ayomba. Mirundi yabadde n'ensonga ezimuyombya nga tezimusanyusa zabadde z'abakyala be ne mugamba mirundi toyomba abakyala bw'obaleka enkya bajja kufumbirwa ewalala. Sooka ogubire obulamu bwo kakkane bulungi owone. Mirundi ng'alwana, mirundi ng'akankana, nga mpewo ne mubikka ne mukyala we Namayanja ne tumubika oluvannyuma n'abuguma n'atutunuulira ne mugamba mirundi kakkana obusungu bukkakkanye bujja kukosa mu bulwadde. Ne tukkaanya State House nekkaanya ne bakubira Nalwoyiso bannange sirabanga ku muntu alinga Nalwoyiso ndifa sirabye mu nsi muntu alinga Nalwoyiso.
Sabanga ku muntu alinga Nalweiso Katonda amuwa omukisa Mukama amuwangaaze bannange nze sirabanga ku muntu alinga Nalweiso ne tumukubira ne bamuteeka mu lawudi ne bamugamba obulwadde bwa mirundi Nalweiso ne tumugamba n'agamba bannange tukoze tutya kiki ekyetaagisa oba ssente mu zino neteekateeka yonna mugikole oba twala mirundi eweeru tugikole bannange ku bigambo eby'obutwa bye twogeredde Nalweiso Nalweiso yayogedde bulungi bannange Nalweiso yayogeze ekisa Nalweiso yayogeze okusaasa n'okunyolwa Nalweiso n'agamba tukole kyonna ekisoboka muveeyo mujje mumbule nga tunekirunda Farouk mujje mumbulire buli ekyetaagisa tukikole mirundi agende ebweru bannange sirabanga ku muntu alinga Nalweiso Mukama wange ase Nalweiso nze simumanyi Nalweiso n'akayimira naye omulundi gumu gwokka nayagadde omukubira essimu omwebaza nga sirina simu ye bannange simanyi n'akola enteekateeka tusuze tumanyi olwaleero mirundi bamutwala bweru kumujjanjaba abasawo b'ekisinga baganda ye ekibumba ateredde alina amazzi mu mugiki ubundi simanyi mawugwe bagenda gajjamu leero ateredde bamusiibule tugamba nedda mirundi yagenda ebweru kirunda n'agamba tetuyinza mutwala bweru nga ab'ekisubi tebakkiriza tunaaba tubanyoomye kwano walwalira oluvannyuma ne tukkaanya n'essali mukulu we nti mirundi atwalibwe ebweru yebadde pulaani y'olwaleero nayogedde ne muganda we saa 5 ez'ekiro nga nti tumutwale buli kimu nga kyamutwala mirundi nensabira mirundi essaala ne mugamba mirundi Katonda yasinga ne musabira essaala nensula famire tusabira mirundi saategedde nga nsaba lusembayo bannange saategedde nga nsaba kusiibula mirundi Mukama amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo so olwaleero tuli waneeno nga tuli mukola biodigester ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mukiraba ti eno parking lot so eri wansi eri parking lot eri mu basement leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230 enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday okwanjula baby shower bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala traditional cakes n'ebika ebirala kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp kola order keke kutuukako yonna gy'owangaalira saategedde nga siddemu kulaba mirundi bannange saategedde maama nga mukwano gwange agenda maama maama wemboko nfudde ekitalo bannange nfudde ekitalo siridda mirundi simusaaze nabadde wakeerayo maama sirina mmotoka n'ekiro nayagadde ogendeyo nga sirina mmotoka mukwano mirundi mukwano gwange mirundi siriguma mirundi gentleman mirundi ow'amazima mirundi ow'omukwano mirundi eyantunda mirundi eyantwala mu bagagga mirundi eyantwala ewa Hamu mirundi nagamba Hamu yamba muyanga ensi yamukuba muyambe muwe kapita atandika obulamu Hamu nampa miliyoni 10 nagamba muyanga genda olabe ekyokukola mirundi ng'ayagaliza mirundi andeze bannange teri alimanya buli ansanga mbuuza mirundi mu banka bambuuza mirundi ne manga olunda bambuuza mukwano gwali luddawa bannange mirundi simulaba mirundi tali wano mirundi simulaba mirundi yange mukama mama mirundi bannange mirundi wange papa n'omutwala agukuwa mirundi talimba bagamba kyanakola akikola kyatasobola takikola kyokoze obina akufuma kyolongoseza nakuwabula mirundi mwakwatagana mutya mirundi okubaba omukwano we mutya mirundi bamumpera ku NBS mirundi bamumpera ku NBS ate bamumbubi ne bangamba mirundi wuuyo gojja omusolo yagala nnyo ebyobufuzi genda oyogere naye ebyobufuzi ne manya nti mirundi mukambwe natandika mutya ngamba omusajja ono omukambwe bwati namusobola n'enguma n'enzikakkana naye nga bombuuza ayogera by'amagezi
nagamba Muyanga you a gentleman Muyanga oli honest nnyo Muyanga tosobola nzikubanga you are too honest buli mukaka munye ne mugaye kyensobola nanjala ne tukola naye emyaka gyonna paka lwe twayawukana nga 28 January 2019 ne mulekera Kazibwe Bashiri okola naye ne tuva ku NBS fenna twaddamu kusinkana ku YouTube nangamba banomba kolera sente nawe kola tandika ne mugamba sina kamera nantwale wa hamu nangulira kamera nangamba tandika okola nja kujjanga era tubadde tukola nga buli lwakusa twajja ne turecordinga mu studio yange nenkola nebaza nnyo hamu kubanga hamu abadde mukwano gwa mirundi gwawulisa buli ayogera ku hamu yeeka gwata ya mugamba mirundi nakuvuma nagamba nedda hamu yangambye nakoze bubi okuvuma nkwetondedde muddamu ne mukolagana mirundi talina buzibu teyekwatirira kyayogedde leero enkya takiddamu bwakuvuma leero enkya mukola so twakola naye bulungi nga alina ebyokuyiga nga munnamawulire abadde amanya amateeka nga munnamawulire ng'akubulira ebyafaayo ng'akunyumiza byamanyi akuwa content yenna gw'oyagala ky'omubuuza kyaddamu mirundi talina kibuuzo teweetagika ng'ogenda okubuuza mirundi you don't need to prepare ky'omubuuza kyonna ayina ansa ajjukira olunaku n'ebiseera n'abantu abalungi abamanyi ekizibu kye ne mugamba ekibadde kitukayanye nnyo nalweiso ne mugamba omukazi gw'ovuma buli kiseera n'agamba bampisa bubi nnyo nengamba basonyiwe neewunyiza nalweiso kye yakoze jjo bannange simanyi nakumanyi nange simanyi ndowooza buli azaala atuume nalweiso buli alina omwana amuyita nalweiso bannange mwabayina abantu offices abali mu gavumenti zonna abakola bawulirize nalweiso nti omuntu otegeera kyakola nomanya lwaki akikoze nalweiso yasonyiye emirundi nakola ekyewuunyisa nga tuwulira bannange simanyi nakumanya Mame Lutaya waliwo obutambi obutambula abantu bayita eddaame ly'omugenzi kati gwe nga nfanfeewe buno obutambi wabuuliddeko nabuwulidde yabadde abyogera lunye nga abyagala simanyi bwe tunaabi naye abadde abyogera ng'ayagala aziikibwe mu ssanyu ayagala aziikibwe ng'omuzira ayagala ateebwe mu maka ge gonna sitamale mirundi abadde n'abakazi 3 nga bonna aboogera nasimbwa namayanja n'essanyu nga bonna abamanyi era aboogera nga bonna abaagala buli omu n'ekirungi kye nga mukwano gwe ng'akubuulira buli omu ne bamukaliza naga namayanja yankoze bw'ati nasimbwa yankoze bw'ati ssanyu akola bw'ati bonna n'oyogera nabo n'obakkakkanya ng'abaagala ne batabani be yaŋŋamba yekinagala mutabani wange ali mu parliament John mukkakka mutayina buzibu abantu bange bonna abasobola ali bakanaga ne junior tayina buzibu daluuli lya busiru bwatyo namukuliza mu kyejo naye ng'ategeera ku byamagezi ategeera tayina sente za babuli zaleeta aziŋŋamba ne mugamba zikuume saagala zigwe mu famire zijja kulwanya abantu so bye boogera ebyeddala abadde ng'abyogera era awali eddaame lye manyi lijja kubaamu biteeka okubanga mu ebiri ebyeddaame tebabyogera mu bantu si bya public saagala kwogera bintu binandeetera bizimu mu bantu naye nga mirundi manyi nti abadde musajja mulungi nga buli kyayagala akyogera omusajja yeteekateeka bulungi njagala kubasaba mwenna bannange bwe tubadde tukola mirundi alina baavumye mirundi ng'avuma n'empulira ensonyi n'emmera olutiko nagamba yiwe gentleman leka njagala basaba mumusonyiwe nange munsonyiwe bannange temumpalana na mirundi byabadde abavuma mirundi temuwalana famire ye temuwalana baana be nsaba mutusonyiwe mwenna balwaboogo baani babadde avuma bakajiji bafuranga tumwebaze bamwenda mwenna bale mumusonyiwe nange musonyiwe mirundi mukikolere nze musonyiwe mirundi tabadde tagenderera mirundi abadde n'obusungu ng'omuntu banne mutusonyiwe bannange mutusaasire nkimanyi tukola naye abadde ayogera ebitabasanyusa naye ng'oluusi abeera asomesa oluusi abeera alina kyaluŋŋamya mirundi yatubuulira ebintu bye tulaba yalagula ebintu ebiri mu palamenti byonna mubiraba mbeegayiridde nfukamidde bannange mirundi mumusonyiwe nga nalweiso bwe yamusonyiye nabadde sisuubira nalweiso okuwuliza bya mirundi maama yawuliriza nagamba kirunda farukola kyonna ekisoboka kyonna tujja kukikola ajja kubeera ne pulezidenti buli kimu tujja kukikola bambi ne Museveni boogera naye mangu nakkiriza omutwala ebweru
bw'oba Nalweyiso yasonyiye emirundi bannange sina kyembabanja sina kyembasaba sina kyenjagala ne munsonyiire emirundi yebaga emirembe bannange musonyiwe emirundi bannange musonyiwe emirundi mwabirabo gosonyiwa emirundi bannange musonyiwe emirundi Frank tuwebaze musonyiwe emirundi nange munsonyiwe talina kyandekedde okujjako omukwano mirundi bw'aba akwagala bannange musonyiwe emirundi mwami Kalisa yagala mirundi ngamugulira amasuuti ngamuwa ssente bannange tamunyiza nkimanyi nti abadde abanyiza ne musonyiwe mirundi tajja kusobola kwogera mirundi yayogera naganzikakkanye bwe naafa wano n'omwenge sijja kuddamu muyanga nteredde bannange simulabye ng'ateredde mirundi yeyanyamba kubanga bansibanga sirina ssente nze sirina ssente nyingi bantu ze balowooza kubanga ebintu byange nekolera by'amazima sirina ssente zenfuna kiro mu nzikiza sifunangako ssente zonna kale bwe bansiba abantu baali balowooza nti nina ssente naye nganya okusasula mirundi yayogera n'abagagga mu Kampala Basumaani Kiyingi Asumaani Basaalirwa Bahamu Basudiri Lupaleria Bakirunda Faruku mirundi eyamanyisa abantu nti nsibiddwa neetaaga obuyambi mu 2017 bansiba olw'amabanja g'ebyobufuzi eyalwana ne banzijjayo mirundi I will miss you my brother I will miss you my brother I will miss you my brother life will never be the same again my brother I will miss you I will miss you mirundi mukwano gwange omula mirembe rest in peace mukwano Company ya Wildlife Millions EU abatuuse ebizigo okuva South Korea ne USA ebikola ku lususu n'enviiri bakuleetedde ebizigo ebigenda okunyiriza ebizigo bino biyoyoota olususu ate tebikujja kukkalayo olina ebizigo ebyakwokya olina mbalabe weekwata ebizigo bya Wildlife Millions EU bikola ku mimwa n'olususu olukakanyavu era bigoba n'enkanyanya tulina ebizigo ebikuza enviiri ebigoba situka mu mutwe n'ebizaawo enviiri kutuka ebizigo byaffe bya butonde n'akawowo akabivaamu ka butonde ate tetutunda bicupuli gwabyetaaze tubikutuusaako wonna w'oli okwetooloola ensi yonna ate bw'ogula mu bungi tubikuweereza ku bwereere osobola okusasula ng'oyita ku PayPal, Apple Pay, Google Pay, Credit oba Debit Card, Western Union, MoneyGram oba okuyita mu bank gwali e Bulaaya gula ku mutimbagano ku www.wildlifemillions.com oba basange mu My Hive Shopping Mall, Vienna, Austria. Ebizigo bino bikulaka kulanjiyo era bikozesebwa abaami n'abakyala tukubireko oba tufune ku WhatsApp weekwata ebizigo ebya Wildlife Millions EU era tukukakasa nti bw'otafuna njawulo mu nnaku 3 ssente zo tuzikuddiza ng'olina risiiti yaffe.